Engumi enyose mu paramenti ate omubaka zaake embeera ye si nnungi. Ebyo byenkuleetedde nkwaniriza ku Falke Official omukutu wokka ogenda okubanga nte oyita okubanga omanya ebitambula mu ggwanga Uganda n'ebyo bikwatagana ku serebu wano mu ggwanga Uganda ne wabweru waayo. Kati amawulire genkuleetedde ge gamawulire agasobodde okubanga gabeera mu paramenti olunaku olwaleero. Yes, bwakedde nga olunaku olulala era nga mu paramenti olunaku olwaleero babadde balina okusoma ebbago ku mwanyi era buli mubaka abadde alina okubeera nga abeerayo mu paramenti asobodde okubanga ate abeerayo. Wabula we bwakeeredde ku makya njagala okutegeeza nti amagye gaayiriddwa ku paramenti okusobola okulabika nga yes security ebeera tight, wabula nga amagye agaayiriddwa ku paramenti gabadde ago amagye aga SFC oba kituyinza okugamba nti ejje erikuuma omukulembeze w'eggwanga. Wabula nga omubaka omukyala owa Kampala ayitibwa Shamim Malende ye ebibye byakedde ku makya okubanga byonooneka. Bwe lityo ejje erikuuma omukulembeze we lyamukeereddemu ne libeera nga nte limuyoola mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa oba embeera ey'okubanga akakibwa okubanga afuluma paramenti. Era nga video sisobodde kubanga njikuleetera wano olw'ensonga eya copyright, naye nga embeera gye bamufulumiriza mu paramenti yabadde si nnungi nnyo ddala. Kakati ate omubaka zaake ensonga emukubisiza ebikonde wembanga njireese we babadde mu kubanga basoma ebbago ku mwanyi, omubaka zaake asituse n'abeera nga nte agamba speaker nga mu paramenti we mulimu omujaasi eyayingidde n'emmundu ate era nga tekikkirizibwa kubanga omuntu ayingira mu paramenti n'emmundu. Bwato speaker wabadde akyatunula mu nsonga eno ebikonde tewali ategedde gye biviiridde ne bibeera nga nte biyiika nga ebikonde bingi ddala ebiyiise ku mukulu ono ayitibwa Zaake ng'era amufukiridde ebikonde si mulala ye mubaka munne ayitibwa Bernard Atiku era ng'ono avudde mu mbeera n'amukuba ebikonde ebibeeredde ddala ebingi era nga tasobodde kubeera nga nte akyebeera omubaka Zaake. Bwato ebikonde ne bisobola okubanga embeera gye bimuleseemu tebadde nnungi era musajja mukulu ono ayooleddwa ku kagaali akabaddewo n'abeera nga nte afulumizibwa paramenti abeere nga nte atwalibwa mu ddwaliro. Ensonga entuufu emukubisiza ebikonde tetegerekese oba evudde ku kwekengera kwabuuziza speaker nti mulimu ow'amagye alina emmundu then ebikonde biryoke bitabuke, wabula nga ensonga gy'abadde akoonyeeko yakugamba nti mu paramenti mulimu omuntu alina emmundu oba ow'amagye alina emmundu ekitakkirizibwa. So omubaka Zaake bwato engumi zo zimuvugiddeko n'abeera nga nte atwalibwa mu ddwaliro. So tugenda kubanga tumanya ki ekituufu ekivuddeko ono omubaka Bernard okubanga afukiirira omubaka Zaake ebikonde, kubanga bwe kibanga nte omuntu aba yeekengera ku bulamu bwe n'abantu ababa bali mu kifo okugamba nti waliwo ayingidde mu paramenti n'emmundu ate gwe n'obeera nga osumulula engumi kiba tekitegeerekeka bulungi. Naye nga kyolina omanya nti paramenti olunaku olwaleero engumi yo ebadde ya ddala, engumi ebadde ya ddala ddala. So byo bibadde mu paramenti olunaku olwaleero, sigenda kubanga nsukkawo okujjako okusaba obeere nga nte osubscribinga ku mukutu oyongere okubanga nte ofuna amawulire agaba gatambula mu ggwanga Uganda n'okumanya ebyo bikwatagana ku baserebu bo ab'enjawulo. For now, bye bye.